musoso musalako wano ku Wemblye Foundation era nsanyuse bonna okubasanga waba kabina ki era njagala kutwala omukisa guno sebo nkusabe ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwokutaano ku Jahazi PM Nyonyo ondeetere ku talenti zino wakabiwano mulinze okitegeera twagala kulaba ku talenti nto twagala kulaba ku talenti mpya era bakyali bange mbalinze Jahazi P 18th May okuva omuziki hip hop ku Nalubale naki kino oyinza kyogera kuba nti Feffe bussi olunaku lwalira ze nakukyalirako foundation yo era mwana kino nkyogerako bwe nti it's a blessing and a blessing y'amaanyi nnyo musonyiwa bajjamu wakati Feffe bw'aba alina ettuli eyekisse nambe nti no spell the word Feffe so simple Feffe eti go pipi Feffe bussi spell the word Feffe only Feffe F-E what about bussi tutandise tugende soka nani olinono kitwale ekyo olinono tetunatandika yeah banange my name is Wemblye aka Moses yeah man mwana Feffe bussi okwebaza muganda wange mwana webala nnyo okundowoozaako mwana notweno gamba Wemblye eno kangende mukyayireko osogera mwana blessing mwana abaana bange I'm so happy mwana akayuse nnyo kuba you coming here man kiri beyond even your expectations kwa mwana nono abaana abayimbi bakutunuulidde nnyo they are looking up to you osogera ani nsigala mbanyonyola ngambaga mwana muli bakabi ne Feffe musolo mulabako osogedde mwana Feffe ojja ewaka netwesanze na mudivulo mwana onakulabako mwana addamu amaanyi aye nange kinyongera amaanyi kuba n'abaana bano bongera okunzikiriza mu bana abakabi osogedde muganda wange so nsanyuse nnyo mwana kwa mwana ngondowoozezaako mwana nogenerator happiness mu kikomera kino ebyaddala olese happiness in a hope and just your apology in a hope gye balina mwana n'abaana balakinga essanyu ne mwana oliba wadde osogedde abantu bangi ne babeera ebweru tubazinira ne bangi nnyo tebatukyaliranga nako nesikuzinirangako osogedde nati mwana ndowoozezaako buladi muliro kiva ku mutima gwange era mwana nsaba Katonda akwemu kyosinga osogedde ekiva ku ntobero y'omutima gwange muliro Katonda akwemu kyosinga okwagala mwana eno kiri kyonkoledde mwana noleeta essanyu mu famire yange mwana kingenda okugamba ebyaddala nzinira abantu bangi naye batiri nnyo abajje ne bandabako gyenda oba osogedde so nze kati nyenga gye nkirabyemu ate engeri endala mwana nondowoozako n'ogamba nono time mwana activation zange neza show ne mwana Wemblye no kange ne mukyalireko okuba nafunye n'obudde obukyalira ku bantu nonteeka mu mwana mu program kwa mwana osogera so it's a blessing mwebale mu muganda wange era nsaba mwana nga 18 nange nsaba nange nfunye ne tent yange mbere waawo Wemblye Foundation yesiba au gemakanga abana bonna tugakeera tutuula tukole byetwagala tuzinira abantu tukole biki sina bya stage ndala sabo tufulako otufunira tenti yamwe wewe tenti yafaawo tutenga tukola byetwagala nyonyo